Cecilia Ogwal abadde mubaka nga bw'ogambye ate eri antama nasooka okusinkana naye nga ndi wa mawulire era omulundi gwe nasooka okwogera naye gwe mulundi gwe yali ava mu UPC nga agenda officially mu FDC era okuva olwo at least mbadde interactinga naye nga bw'omuwulira ayogera bw'atyo ze embeera ze abadde talimbalimba nti oba n'abeera a bit soft naye nga ne bw'aba ayogera naawe nga tayomba naye nga eddoboozi lye ly'amaanyi lyamwanguka era ng'atera nnyo era nga atuyita my daughter my grandchild bw'atyo nga bw'ayogera era nga bw'atuyisa era nga ne bw'oba nga kangambe ng'oyagala kwogera nga naye abadde ayagala kwogera ng'ayinza n'okugamba you my daughter you first yes I am your grandmother bw'atyo but of course kana kikola mu mutima mubi tugenda musaalirwa nnyo abadde very willing kyenyiza okugamba okusomesa bw'obanga omwewadde era nga bw'omubuuza akubuulira bw'omwebuuzaako ng'akuddamu bulungi nnyo nga akumentaringa bw'obanga omwewadde era nga bw'oba tomwewadde oba bwe muba mulina program nga ya mentorship nga mulina okusinkana n'otajja n'oluddako ng'akuleka naye nga bw'oddamu okusinkana ng'akubuulira obuvunaanyizibwa bwo naawe ayagala okubeera mentored n'olwekyo tugenda kumusubwa nnyo y'omu ku babaka kituufu ababadde bamaze ebbanga ddene mu Palamenti ekintu oyinza okugaa nti corridors zonna abadde azimanyi ebintu ebisinga byonna abadde abimanyi abadde mukulembeze yali mu UPC n'ajja mu FDC so alabye obukulembeze obw'enjawulo abantu nga bwe tubafiirwa afiidde ku myaka egyo 77 abasi ye muzeeye nnyo yandibadde nga waali okusobola okulaga abalala abato ebigenda maaso mu ggwanga nabutya bwe birina okubeera kitalo nnyo Cecilia Barbara Atim Ogwal avudde mu bulamu bw'ensi eno mawulire gaffe gy'otobadde mawulire ageesigika n'egambuuze bingi bitujja okwongera okulaba nga tukutuusaako naddala ku nsonga eyo eya mukadde waffe kitalo nnyo eri Palamenti y'eggwanga era kitalo nnyo eri banaffe abali mu byobufuzi abadde bamutunuulira ng'ekyokulabirako era bangi basobodde okubanga alaga ekkubo ettuufu erina okuyitibwamu ate ebbanga erisinga obungi abadde nnyo ku ludda oluvuganya gavumenti ng'ayagala okulaga ensonga ye nga bw'asuubira bwe zaalibadde zigenda maaso n'okutambulizibwako nga tukomyewo mu ngeri y'emu awomu ku bakadde baffe abadde omubaka omukyala ow'eddokolo avudde mu bulamu bw'ensi eno ekitongole ekya Equal Opportunities Commission eya Equal Opportunities egamba nti wandibaddewo ekkomo ku bisanja ku kifo kya Woman MP naye okutegeeza bannayuganda bano njala kubategeezaako kino nti ekifo kya Woman MP kijja oluvannyuma lwa affirmative action okuyambako okutumbula ku mbeera z'abakyala naye n'okubongera omuzinzi okwenyigira mu by'obukulembeze naye balondayo n'ebifo ebirala eby'abantu bye bali basuubira nti oba oliawo nabo beetaaga eddoboozi lyabwe okujja mu Palamenti ne baleeta enteekateeka ey'aba people with disabilities waliwo enteekateeka ey'abavubuka kati waliwo n'abasoosekawo awo enteekateeka ey'abasirikale aba UPDF nabo okuba nti nabo bakiikirirwa mu Palamenti ensonga eyo eyokukendeeza ebisanja waweewo ekkomo gwe nawe oli mubaka wa Palamenti ate oli Woman MP kakati nze ekisooka kya byonna njagala kutegeeza nti topic eno eri very controversial bwe nali nkyali mu mawulire nali nkavaringa Palamenti njijjukira olunaku lumu omubaka w'e Bugweri Abdu Katuntu yaleeta ensonga eyo naye tebamuganya era takiddangamu taddangayo kukyogerako yayimirira n'agamba nti kakati nga bwe mumanyi ng'aleeta motion eyagala okuleeta ebisanja n'agamba kubanga kakati ekigendererwa kino kiweddewo bwe tuba nga ate abakyala omukyala azze wano abadde mu Palamenti myaka 5, 10, 15, 20 kakati olwo omukyala omulala ye anaavaayo atya njagala okubuulira Katuntu talikiddamu sikiwa nti alikiddamu mpaka lwaliva mu Palamenti talikiddamu kubanga abakyala bonna baavaayo ne bakola ki naye nze njagala abakyala bonna oba bananvuma oba nakola ki bampulirize bulungi bwe kiba ng'ekigendererwa kyali nti tusitule embeera z'abakyala tuyambe abakyala okwenyigira mu by'obukulembeze kubanga ebintu ebyogerwako nti abakyala otya okuvuganya n'abasajja abasajja bali aggressive nnyo kati ng'olina okuyingira mu kino ekyolina omukyala
n'omanyiira kati bw'otuuka n'omanyiira ng'ekigendererwa nti bw'omala okumanyiira then osobola okwesimba ku bifo ki ebirala. Nze ndowooza nti ekyo tekirina mutawaana, nze nga baagala ndowooza nti tekirina ki mutawaana. Ekizibu kyokka ekiriwo nti era abakyala newankubadde ng'embeera bwetyo bweri ate twongera okusanga okusoomoozebwa okulala kwekuliwa. Kati oli mubaka mukazi nga nze wakalaba mu Palamenti okuva we nagenda mu Palamenti gibadde emyaka 2 n'ekitundu n'akakwatibwa emirundi ndowooza giringa 3 ng'omulundi ogumu ng'omubaka omukazi nga nnemeseddwa okukulemberamu ebijaguzo eby'olunaku lw'abakyala mu kitundu kyo kyenkiikirira. Nkubuulira nti okuteekawo ebisanja bino sigiraba nga nsonga mbi nti ne bagamba nti omukyala kati bw'ojja emyaka 5 giba gikuyambye ogaininga confidence osobola okwogera mu bantu kati giri emirala 5 n'okakata mu byokola. Ne bagamba nti kale oyinza okwesimba ku kifo ekirala after nofuna constituency awo nojana kuba olwo n'abazirimu nga bakyala. Nze kyo sikiwakanya kyandibadde ideal kyandibadde kituufu era nze omu kubagamba nti singa ebirala byonna bibadde nabyo bikoleddwako considering other factors constant. Why not? Kandi otunula n'ensonga endala jo I think Daily Monitor bankubidde essimu ne mbagamba it's a welcome idea bagireete tugikubaganyeeko ebirowoozo. Nze sigiinaako ki bw'eneeba neetuuka nze sikiinaako tabbu kasiteereetebwa ne tugikubaganyaako ebirowoozo kubanga okugamba nti emyaka 10 oba oyina by'oyize oba oyina by'otegedde kitegeeza oba osobola okuwaŋŋanga omuntu omulala oba ekifo ekirala oba abasajja. Ekizibu kiri wano oŋŋamba otya nti osookedde ku bisanja abo abaagala equity ku bisanja era nabagambye abankubidde essimu nti bye bya pulezidenti tebabirowoozaako kubizzaawo kubanga eri entebe erimu buli kimu emyaka 10 ameka gye tugenda aga tuli ku muntu ki let me tell you ebintu ebisinga byandibadde byangu bino ebisanja byandyekoze n'okwekola byokka ng'eri entebe naye eriko ki ekoma. Obwenkanya bannayuganda tebalina buteeka ku bantu bamu obwenkanya buve waggulu bubeere all. Yes nabagambye nti nze ensonga eri welcome ensonga sigiinaako tabbu naye ne mbagamba nti abaffe waliyo ekifo ky'omuntu tugenda mu myaka 4 ebisanja byaggyibwawo. What is that? Is he a God? Ye Katonda. It is okay. Bisanja bino biri okay n'abakyala bala bafune opportunity. Nze sikinaako tabbu omukulu oli ebisanja bino bibeere restored. Ensonga eyo ekule ensonga ekiteeso ekyo nkyaniriza nnyo kijje naye kijje ng'ekikulembedde nti n'ebisanja bya president nabyo bifuna ekomo bifune ekkomo likomewo tujja kuba twogera ku equity. Bw'otutuuka ku affirmative action purpose. Exactly. Ekyo kyenkugambye lwaki nkugamba nti nze sikinaako mutawaana singa purpose etuukirizibwa singa omukazi nga baagala omukazi nga Sinasi Nakato omukazi nga Ethan Naruyima omukazi nga Brenda Nabukenya talemesebwa okukola emirimu egimusitula kubanga kankubuulire omupoliisi okukuba mu tear gas kikutiisa ebirala biwandikoze olumu oyinza n'okudda emabega kakati awo oba tompadde sapooti eri kuggumira ebisanja biryoke bijje nga mmaze okuggumira. Kambuuze kigambo kyembalengenda okukozesa kiyinza obutaba kirungi kankikyuseemu kikola amakulu nga tulina ebifo ebirala